Ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde, Minisitule y'ebyentambula yayimiriza ebipapula by'engassi eby'obuliwo ebyali bikuba ebidduka ebitagoberera mateeka, gamba ng'okuvuga endiima ekyatuumibwa Automated Express Penalty System oba EPS. Kino kyaddirira abagoba b'ebidduka okwekubira enduulu ku nkola eno. Gavumenti ng'emaze okubiyimiriza yasalawo okugenda mu bitundu eby'enjawulo okusomesa abantu ku nkola eno, era bano basomesezza ab'ebidduka e Masaka naddala abo abavugira ku nguudo okuli Masaka Kampala, Masaka Mbalala ne Masaka Kyotera. Omusomo guno gwetabiddwamu abakulu okuva mu Minisitule y'ebyentambula, abagoba b'ebidduka ab'enjawulo kw'ossa n'abamu ku bakulembeze okuva mu Masaka. Okuvuga endiima kw'ossa obutagoberera mateeka ku nguudo bye bisinze okusimbwako essira. Gavumenti yataddewo kamera ku nguudo oba n'endala zijja kuba za mikono making sure nti bakendeeza obumenyi bwa sipiidi. Kubanga kati tulina centralized driving licenses that work with national ID. Kikange migration y'aba driver avuga eyono n'akikubyamu epapula 20 n'adamu yono n'adamu yoli. Ng'abanga ayavuga mu motoka y'ono ng'etunamusanga mu yoli oba mutamutere tulamu ekipapula ekoka provision nti luno bw'alikwatibwa bw'ayobanga bweniti akoleki kubanga mufirinze naliyo. Omwogezi w'ekitongole ky'ebyenguudo Susan Katayike ategeezezza ng'akakiiko akaali kaateekebwawo okukola okunoonyereza bwe kakoze omulimu gwako era ng'essaawa yonna enkola eno ya EPS yakomawo. Kati wetuli komiti eyateekebwawo minisita, komiti eyo yamaze okukola okunoonyereza kwayo n'ebaako ebirowoozo byeyagala bikyusibwemu, naye ng'ate ebirowoozo ebyo ate tulina okubissa mu bantu. Katayika annyonnyodde nti bakoze ennongoosereza naddala ku sipiidi erina okuvugibwa ku nguudo ez'enjawulo, emu ku nsonga ezasinga okuviirako kalumanywera ku mulundi ogwasooka. 30 km/h erina kukola mu bifo ebyo byonna. Kakati nga tulina okumanyisa abantu nti ebifo ebirala birina speed limits zaabyo. Ate twagenda okwegendezanya ne mu regulations zaffe ebifo ebiyitibwa nga urban areas ebitalina ezo zones ezo safe zones nga nabyo biri mu 30 km/h. Nebbanga baba bazizza emisango ku balina okusasuliramu agamba nalyo lyakyusiddwa. Obudde abantu basasuliramu ssente zino kuba muteeka ekkadde abantu baali basasula omuntu asasulanga oluvannyuma lw'ennaku 28 naye kati mu nkola eno empya ate nga abantu baali balowooza nti bitinesi yakyusa naye nedda kyali kyakyusibwa dda kati nga nanaku kye tutambulirako. Newankubadde ebyo byogeddwa bo bannannyini emmotoka naddala aba takisi bagamba baddereeva baba bazizza emisango be balina okuteekebwako engassi so si ku mmotoka. Mmotoka ezikola takisi abantu ab'enjawulo betuziwa olumala okukola emisango nga badduka olw'okuba nti amateeka si makakali. Singa amateeka gabadde makakali kati singa ono namukutte dda. Kyokka ne baddereeva nabo bagamba oluusi obuzibu buva ku bakama baabwe ababakanda ssente ekibawaliriza okukozesa waasiwaasi. Kakati ojja kugamba ddereeva avuga mmotoka ng'omugaga yaganye okugula omupiira ekipapula kimuteekako ki? Webale nnyo. Sooka okula mmotoka y'eberenga buli kimu kwekiri emipiira kwekiri ddereeva omukwata ekimu kya sipiidi oba yavuze bubi naye kuba toyinza kugira mmotoka etaliiko mipiira teriiko omusolo teriko bisaalizo bya mmotoka obiteeka ku ddereeva obimuteekako ki? Gye baleeta essaawa zino balabanga ekyangu badereva bonna abayita tebaba na ssente era bajja kumaliza batuddeka bawa abaana abato abasobola naye kinaava mu baana abato. Richard Komakecha akulira ebidduka mu bbendobendo lya Masaka agamba si waakuttira ddereeva yenna ku liiso anaabazizza emisango ku nguudo. It is true the owners of vehicle are feeling the pain how they are suffering with their vehicles when their drivers are the ones making all these mistakes. So these drivers must be put to task to feel the pain that the owners of the vehicle are feeling. Because sometimes they cause accidents, they run away, they disappear. Minisitule y'ebyenguudo egamba okusomesa baddereeva ku mateeka gano nga kuwedde enkola eno yakuddamu okuteekebwa mu nkola.